n'ebiddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. This is what I know about the New Jerusalem, the city of joy, the seat of wonders. Happy are those surrounding the poolside. Jesus is the way, the truth, and life. Besides the poolside, we shall be in joy. No more angos, no more worries. Besides the poolside, sweet memories all. Besides the poolside, we shall be in joy. No more angos, no more worries. Besides the poolside, sweet memories all. Listen to this, I know he's on his way, coming for you, the sinner and I. Blessed are those who believe and trust in him, they will enjoy his goodness and live at well. Besides the poolside, we shall be in joy. No more angos, no more worries. Besides the poolside, sweet memories all. Besides the poolside, we shall be in joy. No more angos, no more worries. Besides the poolside, sweet memories all. 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 Omulabi waffe omulungi nkwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza omulabi oyo atali mukuumi wa sabbiiti naye ate nga mu ssaawa eno wonna waali oba ku dduuka lye oba mu saaluuni ye wonna nga yeekuumidde ku 3ABN TV. Mukama akuwe nnyo omukisa. Nammwe abatulaba nga musinziira ku YouTube tubaagala nnyo era Mukama abawe nnyo omukisa. Abali mu maka gammwe tubatumiddeko era mwenna twagala okubaagaliza sabbiiti ennungi. Twebaza Mukama nti atuyisizza mu nnaku omukaaga nga tuli balamu. Eno ye programu yaffe Bayibuli egamba ki? Programu eddamu ekibuuzo kyo ekyo ky'olina nga tutunuulira amazima Bayibuli geeyogera. Wano ku 3ABN TV, TV gye tumanyi era gye tukakasa nti yeetuwa obubaka obutajunguluddwa. Nange omwanjuzi wo ow'olwaleero Esther Okelo ku lwa munnange Maureen Namutebi. Olwaleero tugenda kutandika n'ekyawandiikibwa kyaffe nga kigenda kuva mu Yokaana essuula 3 olunyiriri olwa 36. Bayibuli egamba nti akkiriza omwana alina obulamu obutaggwaawo,
naye atakkiriza mwana taliraba bulamu, naye obusungu bwa Katonda bubeere ku ye. Weewaawo omwana ayogerwako wano ye Yesu Kristo, naye ate tosobola kumukkiriza nga tomanyi era nga totegedde biki by'ayagala okole. Bw'omala okubitegeera n'obikkiriza, awo naye obeera omukkiriza. Tukkiriza nti ebibuuzo ebibuuzibwa era ebirina okuddibwamu mu pulogulaamu eno bigenda tuyambako mu nsonga eyo ey'okutegeera omwana ono n'okumukkiriza tulyoke tubeere n'obulamu obutaggwaawo. Weewaawo mu studio twegattiddwako dda omusumba waffe. Amina. Musumba tusanyuse nnyo okukulaba. Amina nnyabo. Omusumba Ivan Sebaggala Samwiri. Amina. Mukama yeebala okukulembera n'akutuusa wano. Weebala okwewaayo okubanga buli program Bayibuli egamba ki obeerawo okutuluŋŋamya mu kitabo kino ekitukuvu. Ne tweyongera okutegeera ddala ebibuuzo bye tulina Bayibuli kiki kyebyogerako. Mukama akuwe nnyo omukisa. Katusuubire nti bonna obalese bonna balungi era babatumidde. Amiina. Era balaba 3BN. Amiina. Ne programu eno Bayibuli egamba ki. Weewaawo tugenda kwewombeeka tuweeyo okusaba nga tetunnatandika. Katusabe. Mukama tukwebaza kubanga nate era otulese mu maaso go okuyiga okuyita mu programu eno. Tukusaba omwoyo w'omutukuvu atuluŋŋamye tuyige era tutegeere ebigambo omuddu wo byagenda okutuyigiriza okuyita mu bibuuzo ebyabuuzibwa abantu bo. Mukama tukusaba bibeere ebigambo ebigenda okuzimba obulamu bwaffe obw'omwoyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Musumba, olwaleero tugenda kutandika n'ekibuuzo ekyabuuziddwa wano. Kigamba nti tuwulira nti bapasita bagenda mu nnyanja ate abalala bambala empeta ezirimu amaanyi. Tunaayawula tutya bannabbi ab'obulimba n'ab'amazima? Twebaze yabuuzizza ekibuuzo ekyo. Atukoze bulungi kubanga bangi bakirina mu mitima gyabwe. Ate era twagala okusaba mwenna abalina ebibuuzo mwongere okubuuza kubanga Mukama ajja tusaasira bibeere nga byanukulwa mu pulogulaamu eno. Tetwanukula bibuuzo bino ffe nga bwe tulowooza, naye twanukula ebibuuzo bino ng'ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Ayogedde ku bannabbi okukka mu nnyanja, n'ayogera ne ku balala bangi okwambala empeta zirimu emizimu n'amaanyi ag'enjawulo. Sijja kwogera nnyo ku ekyo. Ayinza okuba nga tamanyi nti zirimu emizimu naye agambye empeta ezirimu amaanyi. Sijja kwogera nnyo ku ekyo kubanga sirina nnyo bukakafu nange bumala. Obaddala abantu bagenda mu nnyanja, simanyi kkubo we bayita, simanyi nnyanja ki, Victoria, Kyoga oba Robert oba Indian Ocean. Simanyi oba bavayo nga batobye nti tubasange Luweero gye bafubutukirayo. Simanyi oba mu nnyanja mulimu. So tuyinza okubulwa obukakafu ennyo okukakasa abantu bagenda mu nnyanja. N'empeta bazoogerako tulaba byogerako buli awo YouTube ng'ereeseyo kagundi ekulaze ne ku mawulire ne mu bintu ebyenjawulo basharinga ku social media okwo. N'abalala boogera bwogezi nti Musumba empeta zayambala zirimu amaanyi. Naye kitujja okusinga okwesibako mu kibuuzo kino y'engeri y'okwawula bannabbi ab'obulimba n'ab'amazima kubanga abo bo waakiri ebyawandiikibwa birina kye bisobola okuboogerako. Ekimu ku kyenjagala okukakasa kiri nti si kyangu nnyo olwaleero okwawula bannabbi b'obulimba n'ab'amazima. Lwaki si kyangu? Kubanga kumpi bonna baagala kufaanana. Yesu kyava agamba nti bannabbi b'obulimba balijja. Actually Yesu yalabula bikula mu Matayo essula eya 24 olwa 24. Olabe Bayibuli kyegamba. Matayo agamba ki? Matayo 24 olwa 24. Otyo? Kubanga walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba. Nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero. Walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi abaki? Ab'obulimba. Yesu yalabula n'agamba nti mu kiseera eky'enkomerero, kubanga essula eya 24 erimu ebyo ebigenda okubeerawo mu kiseera eky'enkomerero.
Yesu yalabula ti mu kiseera eky'enkomerero bannabbi ab'obulimba baali bakujja ku nsi. Okulabula kuno kutegeeza nti baali bakuba bangi, nti baali babaddewoko, naye mu kiseera eky'enkomerero bagenda kusukka. Mu kiseera eky'enkomerero bagenda kuba bangi, nga mu kujja kwabwe ebyawandiikibwa bitulaga tibajja kubanga bazze n'ekigendererwa. Kubikulwa essula 16. Lwaki Yesu alabula ku bannabbi b'obulimba nti bagenda kujja nga bangi? Na mukaaga olw'e-15 agamba ati 13 agamba nendaba nga giva mu kamwa k'ogusota otyo ne mu kamwa k'ensolo otyo ne mu kamwa ka nnabbi w'obulimba otyo emizimu emibi esatu otyo nga giringa ebikere. Kubanga gy'emizimu gy'abalubaale egikola obubonero egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya eri olutalo olw'oku lunaku olukulu olwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Ebyawandiikibwa bigambye nti emizimu gy'emizimu gy'abalubaale egikola obubonero n'ebyamagero. Obadde okimanyi nti ebyamagero bisusse ku buli rediyo, ku buli TV, buli koona, buli wooweta wonna byamagero. Lwaki byamagero? Kubanga abantu tuli mu mulembe ng'abantu bali desperate. Tuli mu mulembe ng'abantu tebakyayagala kwagala mazima. Tuli mu mulembe ng'abantu tebakyayagala kwagala kituufu. Tuli mu mulembe ng'abantu tebakyayagala kukola kigwanidde. Kati bannabbi b'obulimba bano bajja ne babategeeza nti basobola okufuna ebyamagero bya Katonda newankubadde nga bajeemedde Katonda. Olaba enjiri bw'enyuma. Bannabbi b'obulimba banyumisa enjiri mu mulembe gwaffe. Manyi omulembe gwaffe gulimu abantu abagyemu abagadde amatu gaabwe obutawulira Bayibuli kyesomesa. Musumba sooka okaddemu okanyweze bulungi newankubadde nga bajeemedde Katonda. Naye Katonda akyayinza obbakolera. Nabbi w'obulimba awo amaanyi ge we gava nti gwe ebya Katonda byayogera si bikulu, sigala mu byonna by'olowooza nti bye birungi. Amawulire amalungi ng'ogyeko aga Yesu Kristo nti yatufiirira g'oyinza okuwa omwonoonyi ku nsi kwe kumugamba nti sigala ng'okola by'oyagala, Katonda ajja kukolera ebirungi. Kati abantu bangi bali mu makanisa ago bakisasulira ssente. Oliyo bw'agamba Mukama ajja kukolera ebyamagero, Mukama ajja kukolera ebyamagero, Mukama ajja kukolera ebyamagero, naye teeka mu bufunze nti obuwulize bwo obusubstitutinga na nsimbi. N'osasula ofune miracles. Bw'osasula ekitono bw'osasula ekitono ebyamagero biba bitono. Lwaki bwe kityo bwe kitambula eyo? Kubanga tebakuteeka mu kifo oyinza kusinkanira mikisa gya Katonda. Kale bwe batakuteeka mu kifo osinkanira mikisa gya Katonda ekyobuwulize olina kisubstitutinga na kuwaayo otera ogifune. Era bangi bagisasulidde bagiguze era bajja kufa nga tebagifunye naye nga tebasasula. Kati Bayibuli kyeveera budde ti mu kiseera eky'enkomerero wagenda kubeerawo bannabbi b'obulimba. Kati kino ekibuuzo kituufu. Bayibuli egambye nti gy'emizimu gy'abalubaale gikola obubonero n'ebyamagero. Obubonero n'ebyamagero byogerwako nnyo mu ndagaano empya ng'akabonero munnange agenda tukakasa bannabbi b'obulimba kubanga y'engeri yokka gye bagenda okulimbalimba ensi zonna. Ate nno si kyangu kubategeera. Obadde omanyi nti nabo beefaananyiriza nga bamalayika ab'omusana. Bikula Bakolinso ekyokubiri essula 11. Osoma olunyiri wano. Essula 11 olunyo lw'e13 n'olw'e14 n'olw'e15. Kubanga abalinga abo otyo be batume ab'obulimba, batume ba bulimba, abakozi ab'obukuusa, bakozi ba bukuusa, abeefaananya ng'abatume ba Kristo. Naye so si kyamagero, si tekitiisa, kubanga ne Setaani yeefaananya nga malayika ow'omusana. Otyo kale si kitalo, era n'abaweereza nabo bakola batya? Bwe beefaananya ng'abaweereza ab'obutuukirivu. Enkomerero yaabwe otyo eribeera ng'ebikolwa byabwe. Olidde ebigambo ebyo Bayibuli egambye nti tekyewuunyisa, tekitiisa, si kyamagero. Ffe kye tulaba ng'ekyamagero. Tekyewuunyisa nnyo ne Setaani
yeefaananyiriza nga malayika ow'omusana. Y'ensonga lwaki Sawulo bwe twali tuddamu ebibuuzo omulundi guli bwe yagenda mu ssabo Setaani bwe yayimuka mu kifaananyi kya Samwiri yayogerera ddala ebigambo nga Samwiri bwe yandibyogedde. Ate nga ddala abyogera Setaani muzimu gwe nnyini, si Samwiri eyafa. Kitegeeza ekyamagero tekisobola kukola. Setaani tasobola kulemererwa kukola bya musana. Kati omuntu ono kyava buzza twawule tutya, kubanga si bangu kwawula. Bakwata Bayibuli, abayaaye bonna bali mu kibugo. Bayibuli ze bakwata. Bonna boogera mu linnya lya Yesu. Bonna boogerera mu byawandiikibwa. Bonna boogera ku Katonda. Bonna boogera mu butuukirivu. Kakati ekibuuzo kibuuza tunaasobola tutya okwawula nga ne bano bayogeddeko ate nabo beefaananyiriza nga ba musana. Kyejjagala ntegeeza abantu abatulaba, togenda kwawula bannabbi ba bulimba ng'obaawulira ku buntuntu obutonotono. Bw'aba ayogera ku Yesu kati olwo wa mazima. Era yangamba nti era oli gye tugenda kale era naye tayogera ku Setaani. Tayogera ku Setaani. Era bw'otuukayo akugamba Katonda ajja kuwonya. Kola kano na kano na kano Mukama ajja kuwonya. Era bw'otuukayo era naye asinza Katonda. Ayina n'omudaali mu bulago muno era naye akulaga nti wa Katonda. Ebyo tebyawula bannabbi ba bulimba n'abamazima. Ne nnabbi ow'obulimba naye agenda kwekuusa ku Katonda. Mu ssabo abantu baddukayo dda. Abantu bakitegeera nti abantu essabo balitya. N'obusamiza eddiini zigenda ziyigiriza nti si bulungi. Kati amasabo baagasengula baagateeka mu bizimbe. Kale mu kkanisa mwennyini mwe balagulira. Agaali ag'essubi emmanju tegakyaliyo. Kati bano mu kibuga onoonyawo essabo olisanga waani. Kati mabaati mu bizimbe mu kibuga wakati kwakeedi oli kwateeka essabo. Lwaki ndiyita essabo? Kubanga eba nsibuko ya kusinza bitali Mukama nga teegero lya ssente. Naye ng'enkomerero ya byonna Bayibuli egamba nti ebikolwa bye bagenda kufaanana ng'ebikolwa bye bakola. Kakati njagala nnyamba omuntu ono ategeere teateeka okwawula. Yokaana ebbaluwa nga tetunasoma Yokaana Musumba ekitegeeza oli bw'ajja katugeze oba Musumba nga ze n'empeta n'agikuteekako katugeze oba obadde mulema okugulu ne kutereera nga kiringa kyamagero. Bayibuli bw'egamba nti Sitaani asobola okwefuula malayika ow'omusana. Kitegeeza naye asobola okukola ebyo. Ebyo byangu nnyo gy'ali. Si kinene nnyo ekyo eri Setaani. Olwekyo oli bw'alaba empeta n'ejja ne bamusongamu n'agwa eri n'alalukaana n'abimba ejjovu n'agwa eri nonne essalire nti buli maanyi gonna agasangibwa mu kkanisa nti ga Katonda. Kubanga ne Setaani naye asobola okwefaananyiriza. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula 4 olunyiriri olusooka atuwa kulabula ki agamba atya? Baluwa ya Yokaana esooka 4 olusooka. Abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri Katonda. Kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo naye mukemenga emyoyo obanga giva eri Katonda. Si buli mwoyo gwonna. Omwoyo wa Mukama si buli mwoyo gwonna nti guva eri Katonda. Ekyo nsaba abatulaba bakitegeere. Tulina okukema. Ekigambo kukema kitegeeza kukebera. Ekigambo kukema kitegeeza kugezesa. Obanga ddala omuntu oyo eyeeyita nnabbi, manya abantu beeyita amanya mangi kati banoonya buli kannya konna akakangakanga. Banoonya buli kigambo kyonna ekya Bayibuli ekiyinza okutiisatiisa abantu kye beetuuma. Kati abantu beetuuma za apooso gundi kubanga bapooso baali bamanyi. Kati ate apooso, kati ate gundi, kati ate profeti gundi, buli ayimuka yenna ne yeenanoonya erinnya erisobola okutiisatiisa abantu awo balowooze nti alina omwoyo. Naye si buli mwoyo gwonna teguba guva eri Katonda. Si buli yeeyita nnabbi yenna nti abeera ava wa Katonda. Si buli yeeyita apooso yenna nti abeera ava eri wa Katonda. Kati waliwo ebintu bye tuyitamu ne tukebera bapooso bano okulaba nti ddala bamazima. Egisooka Isaaya 8:2 obubaka bwawa. Isaaya 8:2 bino Omusumba byogenda otugamba bye bitulaga okukemamu oba okwekenneenya okulaba ddala nga bava eri Katonda obanga tebava eri Mukama. Agamba atya?
agamba nti tudde eri amateeka n'obujulirwa obanga teboogera ng'ekigambo ekyo bwe kiri mazima obudde tebugenda kubakeerera. Tudde eri amateeka n'obujulirwa ekyo ekigambo kya Katonda. Ebyawandiikibwa bigamba tutudde eri ekigambo kya Katonda. Abantu bonna bwe babanga boogera naye nga teboogera nga ekigambo kya Katonda bwe kiyigiriza, mu bo temuli musana. Mu Luzungu agamba there is no light in them. Mu bo temuli musana. Obudde tebugenda kubakeerera bw'agambye awo, ekitegeeza tebagenda kusigala mu kizikiza. Badde omanyi ti bantu bangi abeeyita bannabbi naye nga tebanyweza kigambo kya Katonda. Kati oli ne weeyita nnabbi ku kyalo kyewammwe naye nga tayogera ng'ekigambo kya Katonda bwe kiyigiriza, mu ye temuli musana. Abeeramu n'olunyiri lumu lwokka, salo olye. Kati alina salo olye, kati alina akanyiri kamu salo olye, kati ekimuliisa embizzi. Ensigo zonna tasoma. N'agenda mu Bayibuli n'asoma Yesu n'awonya, oyo n'amuta, kati n'alyoka adda mu saakaasi we n'okubba abantu. Mulina okwegendereza. Omuntu yenna ayeeyita nnabbi, eyeeyita omuweereza wa Yesu, eyeeyita omusumba, eyeeyita faaza, eyeeyita maseeka, nzifuddeyo kyonna kyeyeeyita, ateekwa okubeera ng'ebigambo bye n'okuyigiriza kwe kugoberera ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda bwe kiyigiriza nti okubatiza kwa kunnyikibwa, gwe akukulembera ayigiriza ki? Oyo nabbi wa bulimba. Ekigambo kya kiyigiriza okusinza Katonda ku Sabbiiti, Saturday, olunaku lwa Mukama. Naye waliyo bannabbi ab'omulembe guno abayigiriza nti Sabbiiti erina makulu. Oyo mu ye temuli musana. Olwekyo oba okebera bannabbi ab'amazima n'ab'obulimba obagezesereza ku kigambo kya Katonda kyayogera. Mulimu ne bannabbi b'omulembe guno abawasa abakazi abasukka mu omu. Nagamba tekirina mutawaana. Olina eddembe okugoba kasita otamwa. Ate nga Bayibuli si kyeyigiriza. Bayibuli eyigiriza muntu okuwasa mukyalo omu. Abeere naye ebbanga lyonna ekyo kimanyiddwa, tekyetagana kunnyonnyola kunene. Naye osanga nabbi w'omulembe guno ng'akugamba nti goba, oleeta omulala, goba, oleeta omulala. Mwegendereze nnyo abantu abeeyita bannabbi, naye nga Bayibuli byesomesa si bye bayigiriza. Omuntu atayigiriza nga Bayibuli bw'esomesa, oyo nga omudisqualifyinga okuba nnabbi. Ekyokubiri, Matayo 7, Matayo 7:16. Matayo 7:16. Otagamba alya. Agamba nti muli bategeerera ku bibala byabwe. Abantu banoga batya ezabbibu ku busaana, otyo oba ettiini ku mwenyango. 18. Omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi, otyo so n'omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi. Omuti omubi teguyinza kubala bibala birungi, n'omuti omubi teguyinza kubala, omuti omulungi teguyinza kubala bibala bibi. Muli balabira ku bibala byabwe. Yesu agamba nti omwoyo ogubakulembedde gwe mwoyo ogenda okubeera manifest ne mu bye bakola. Ogenda okuwulira vulugu mu bannabbi b'obulimba, ogenda okuwulira obufere mu bannabbi b'obulimba. Ebikolwa bye ebyo bigenda okulaga kino kyewunyisa. Ogenda kusanga abantu nga banaaza abantu mu mazzi, abakazi bajja kulayira nga bali bwerere, n'abasajja nga balibo babasuka kunaazaako bakazi, kati n'abasajja nabo ne babanaaza. Ebikolwa bye bigenda kukulaga nti bano tebalina kiruubiirwa kya Bwakatonda, babbi. N'osanga omusumba ng'akuba abantu kibooko. Ate omusumba oyogedde n'ezijjukira mweno wiiki waliwo omukwano gwange gwe nasinkanye, n'aŋŋamba waliwo ekkanisa bakazi bokka be basabira, era omusajja tokkirizibwayo naye nga tebambadde. Kaakati Bayibuli egamba olw'okuba nti omwoyo ogukulembera abasajja bano, Bayibuli egamba nti baweereza ba bulimba, bwe yagambye wano mu Bakoliso ekisooka, batume ba bulimba, bakozi ba bukuusa. Omwoyo gw'obulimba n'obukuusa gwe gubakulembera. Omwoyo gw'obulimba n'obukuusa kasita gukukulembera, ebiba bigenda okuvaamu, biba bigenda kubeera bibi. That is why abantu bangi beeyita bannabbi olwaleero. Bakazi basabira mu kanisa nga bali bukunya. Owulira bannabbi b'omulembe guno, bannabbi b'omulembe guno basiiga abakazi amafuta. Omubiri gwonna nabbi yasiiga amafuta.
bannabbi b'omulembe guno omukisa gulimu n'ebipimo. Owa miliyoni 2 ayoola munene. Ebinusu tebyetaaga. Ebinusu gwe tofuna. Mitwalo 2 n'okukka wansi mu abasabira genero. Ow'emitwalo 5 gw'ogezaagezaako. Kati balina n'ebifo. Balina golodi, balina platinum, balina silver mu makanisa. Eno wingi y'aba golodi be bawa kakadde plus. Mugenda kubalabira ku bikolwa byabwe mwe temweraliikirira. Olw'okuba nti omwoyo ogubakulembedde gwa Setaani. Mujja kulaba bye bakola muleke mutegeere ebirubirwa byabwe. Kitalo nnyo. Kati kyenva ndabula abantu bano ayina yabuze ekibuuzo kino ti bannabbi b'obulimba babunye mu nsi ate beefaananyiriza nga bamusana kuba bonna bakwata bayibuli naye ebyawandiikibwa bigambye nti ebikolwa bye ebigenda kukakasa obanga ddala ebirubirwa byabwe bya mazima obanga ebirubirwa bye ebyaki bya bulimba. Weewaawo tweyanziza nnyo Musumba. Mukwano kansuubire nti ogenda ogoberera bulungi. Tugenda kuwumulamu katono tukomewo. Tovaawo. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda kubanga Mukama awa amagezi. Program Lesson Weekend ku 3ABN TV. Kiriza gonda. Katonda atuyisa mu mbeera zonna zituyitamu tusobole okukula. Mwe tuyigira okwesiga naye Katonda. Mukama yatulekera okwesalirangawo. Obutagenda mugulu kusalawo. Emirembe, essanyu wakati mu Seeta. Sisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed. Tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka. Tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa. Gamba ng'okutukuza Sabbiiti ng'etteeka bwe riri. Okwagala abatayagalika. 3 paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku Sabbiiti enkya. Nange Yonasaani Matovu munnagomba. Lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda kubanga Mukama awa amagezi. Tukukulisaayo mukwano gwaffe mu kuwummulako era tugenda kuba nga tweyongerayo nga tutandikira we twakomye wabula nga tetuneeyongerayo nkujjukiza nti obubaka buno osobola okubufuna ku mutimbagano oba ku mukutu gwa YouTube. Genda bugenzi ku YouTube oteekemu Avento Productions ojja kubanga olaba obubaka buno ate osobole okubusharinga ne mukwano gwo okomentinge nga kw'ossa n'okuteekayo ekibuuzo kyonna ky'oba olina. Musumba twakomye nga tulaba nti tulibalabira ku bibala byabwe. Tubirabira ku bibala bye bannabbi b'obulimba. Yesebo. Kati tuwunzike. Era be twabadde tuyiga. Twalabye nti olw'okuba nti omwoyo ogubakulembera si gwa mazima ne be bakola byennyini tebisobola kubeera mazima. Olw'ekyo ensonga lwaki enseera olwaleero abantu beeyita bannabbi abagoberezi ba Katonda banange ne weewuunya nogamba nabo basinza Katonda ki naye ng'ebikolwa bye biraga nti omwoyo ogubakulembera si gwa bwa Katonda. Ensonga endala obubaka bwonna obwa nnabbi ow'amazima buteeka okuba nga bulina ebuli focused. Yokaana ekisooka essuula 4 olunyolo olwokubiri n'olwokusatu. Yokaana ekisooka. Ekisooka essuula 4 olunyolo olwokubiri n'olwokusatu agamba atya? Olwokubiri n'olwokusatu lugamba mutegeererenga ku kino omwoyo gwa Katonda. Otyo? Buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda. Otyo? Na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo gwe mwawulira nga gujja era kaakano gumaze okuba mu nsi. Obadde okimanyi nti obubaka bw'abannabbi ab'amazima bulina okutunula. Bannabbi ab'amazima bwe batanula okwogera boogera bubaka butunulidde Yesu na bulokozi. Kyawandiikibwa nakyo bwe kigambye.
naye tulina bannabbi b'omulembe guno abatanula okwogera obubaka naye ng'obubaka bwonna bujjudde ebisuubizo bya wano ng'obubaka bwonna tewali bubaka bufokasinze kudda kwa Yesu tewali bubaka bufokasinze ku bulokozi obubaka tebufokasinze ku ggulu kati Yesu w'omulembe guno bantu basiiga musiige mu njiri manyi kibaita okusiiga Yesu mu njiri ng'oyagala abantu baleeta ebyobugagga byabwe naye ng'eddobo ly'oyinza okukozesa ye Yesu. Musumba oyogedde nyina ekintu kyenzijukidde lumu nali mu taxi omanyi we tuba tutambula ku nguudo kubaako ebizindaalo nga abantu babuulira kati nempulira omusumba omusaamu manyi oba yali ani naye yali alina olunyiriri lwe yasoma luli mu Matayo ndooza 19 oba 28 wagambira nti mpeereddwa amaanyi mu ggulu ne ku nsi. Yesu ye yali ayogera kati oli bwe yali annyonnyola n'agamba ye aweereddwa amaki amaanyi kati ndowooza ndaba yakozesa Yesu ye abantu bakozesa Yesu nga weegi n'agamba wano mpitawo ntya meseji ye nejja nga teri ku bulokozi kubanga no bwagambye nti ogwatula nti Yesu ye Mukama ayogera ku bulokozi obulokozi bulimu Yesu okulokola omwonoonyi okukyusibwa omwonoonyi asonyiyibwa ebibi omwonoonyi abeere n'essuubi omwonoonyi atuuke mu bwakabaka bwa Katonda. Bannabbi b'obulimba oba oyagala okubategeera obubaka bwabwe tebutunuuliza bantu ebyo tebutunuuliza bantu kwenenya tebutunuuliza bantu kudda bujja tebutunuuliza bantu kulinda bwakabaka bwa Katonda ebyabwe byonna biggweera wano wanika omukono gwo omaze okugaggawala wali wano ng'anoonya visa gwe kuweereddwa onoonya luzaalo gwe lukuweereddwa era abantu bonna bakuŋŋaana ne bagendayo ng'essuubi lyabwe mu Yesu lya bintu bya ku nsi kuno kwokka era n'oli yamaliriza agamba mpeereddwa amaanyi okukuwa obugagga mpeereddwa amaanyi okukuwa visa gwewalabamu enteekateeka yonna ey'okutwala abantu mu bwakabaka bwa Katonda weegendereze nga nnyo ekkanisa ekubuulira enjiri etakutwala mu bwakabaka bwa Katonda kyova nti Yesu yagamba mugende muzisira mubuulire enjiri y'obwakabaka katulina abantu ababuulira enjiri olwaleero abannabbi b'olwaleero enjiri tetwala abantu mu bwakabaka bwa Katonda enjiri tefokasinze ku Yesu Kristo na kye yatukolera ku musaalaba enjiri efokasinze ku kufuna na bugagga enjiri efokasinze ku bufere oyina senga wakubonyabonya oyo agenda kuzikirira oyina amayembe tugenda kubigira bwe tuti oyagala motoka oyagala promotion ku mulimu yimuka mu linnya lya Yesu gamba nti nfunye motoka kati enkomero ya byonna n'olaba abantu nga nabbi w'obulimba ali mu maaso gaabwe abawa bya ku nsi kuno era bye banoonya mu kifo ky'okunoonya obwakabaka bwa Katonda. So oba oyagala okumanya nabbi w'obulimba n'ow'amazima teeka amaaso ku bubaka bwe gye bukulaza. Ekirala nga tumaliriza bannabbi b'obulimba bateeka okubeera nga teboogera bateeka okubeera nga boogera mu linnya lya Katonda lyokka. Bayibuli ekirabulako mu kyamateeka 18:2 ekyamateeka 18:2 enjagala tusome then tumalirize na luno ekyamateeka 18:2 lugamba lutya ekyamateeka agamba ati 18:2 lugamba naye nabbi anaayogeranga ekigambo naye nabbi anaayogeranga ekigambo mu linnya lyange nga yeetulinkiridde bye simulagidde kwogera oba anaayogeranga mu linnya lya bakatonda abalala nabbi oyo anaafanga. Nabbi yenna bw'ayogeranga mu linnya lya Katonda naye ekimulaga nti okwetuliikirira kwegamba ayiseewo we yandikomye yeetaddemu obuvunaanyizibwa bwe batannamuwa. Tulina bannabbi b'omulembe guno abeeteeka mu buvunaanyizibwa bwe batannabawa kaakati ne beetulinkirira bo ne beefuula tubayita ba self proclaimed prophets. Oli azukka buzukusi ku makya n'agamba nze nabbi Sebaggala
ye abwe waddaawo teri abumuwadde teri amulabye nga abufuna naye yabwe eyambaza ate okumanya ng'omulabe w'amaanyi nafuna abamugoberera anti abantu bayinza butagoberera oyo kubanga amagezi agatambulira mu kigambo kya Katonda gabaggwamu kati balina amagezi gatambulira mu kucamuukira mu bubonero na byamagero kaakati abantu abafaananako we batwaga tubalabule naye nga tetunnaba kubalabula tutegeeze yabuze ekibuuzo kino obubonero bwenkuwadde bukumale kozesa ebyo bayibuli byeyogera otegeere nabbi asinza bakatonda abalala bayibuli bwegambye nabbi asinza bakatonda abalala nabbi asinza bakatonda abalala oyo tasobola kubeera nabbi katonda gwe yatumye oyo aba yeetumye yekka aba agwana na kufa kati nabbi yenna bw'ayogeranga ekigambo mu maaso go naye ng'ate bayibuli egambye nti ng'asinza bakatonda abalala tayogera nga katonda wa kigambo bw'agamba oyo nabbi aba asaana kufa tulina bannabbi bangi nnyo mu Uganda basaana okufa babasaana okufa nga lwaki bafa kubanga babuzizza ensi naye twagala tulabula abantu ba Katonda Basessalonike ekyokubiri essula 2 olw'omwenda paka olw'12 tukome ku olwo agamba atya Basessalonike ekyokubiri essula 2 otyo essula 2 olunyiriri olw'okumeka olunyiriri olw'omwenda paka ku lw'12 nti naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Setaani okujja kwabwe kuli mu kukola kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba otyo n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abo ababula otyo kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke otyo Katonda kyava abasindikira okukyamya okukola bakkirize eby'obulimba bonna balyoke basalirwe omusango abatakkiriza mazima naye abasanyukira obutali butuukirivu bayibuli egambye nti okujja kw'abannabbi abo kuli mu kukola kwa Setaani naye waliwo ekibawerekera kyenjagala onootinge obubonero n'ebyamagero neewuunya lwaki buli bayibuli lweyogera ku bannabbi b'obulimba ne Setaani ebalinaanya obubonero n'ebyamagero bane mwegendereze nnyo muli mu nsi muno abantu abala ebigambo bino naye temwagala mazima temwagala kweyigira bayibuli kugijja mu ddoboozi lya Katonda temwagala kumanya kituufu mu kigoberere oli ayagala genda wa Katonda amutegule nga bw'otegula kyava abuuza omusumba mpeeyo mmeka oba okiraba omusumba amugamba nti kale bw'onaawayo miliyoni ogenda kufuna oluzaalo bw'onaawayo emitwalo 5 ogenda kufuna emmotoka kubanga oli agenze kunoonya ebyo agenze kunoonya obubonero na byamagero so si kunoonya mazima ga kigambo kya Katonda nagatambuliramu kyava awandiise n'agamba kino okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abo ababula manyi abantu abaagala okubula bagenda kukyama waliyo abantu abatulaba naye nga baagala kubula anoonya ekinaamubuza ng'omuntu omukulu ategeera oyinza otya okusinza mu kanisa nga musinza muli bwereere kiririddawa mu bayibuli ng'omuntu omukulu ategeera ataliiko kikyamu kyonna oyinza otya okugenda mu kanisa n'ogula wotameroni ey'akasanvu n'ogula oluwayi lwa wotameroni emitwalo 5 n'ogula peeni gy'osobola okwekulwa ku dduuka siringi 5 n'ogenda n'ogigula emitwalo 10 mbw'erimu amaanyi aganayisa omwana ebibuuzo goba tobula waliyo abantu abale abaagala okubula ng'olabira ddala n'obwongo bumuweddemu akatambaala ak'ebisatu akatambaala aka siringi 3 ke batunda walimu owino omusumba n'abutembeyanga bwa mitwalo 2 bwe batonda bagenda kulimu keeyiseeko otambula nako mu nsawo osanga omuntu ng'asudde akatambaala alinga asudde omwana yenna awowoola kuba akatambaala kasudde mwe muli emikisa gwe n'ogenda bugezi n'olembeka amazzi kuba agalina bwe gakulukutira agamazzi gamugeza wano gamugeza eri gamugeza oyina agala n'alembeka n'amaliriza okulembeka amazzi n'atambula nabo bennyini bannannyini nzizi beewuunya ekizibu ekiri ku bantu lwaki beewuunya kubanga abantu bano baagala kubula n'olembeka amazzi ag'omuga n'ogenda n'ogamansira buli wamu wonna mu mmere n'otonyezaamu amatondo otegeera bulungi nga toliiko kikyamu ku mutwe n'ositula akadomola k'amazzi n'otandika okutonyeza mu mmere mubeemu omukisa n'otonyeza ku mulimu gubeemu omukisa bayibuli beeyisa ababula omuntu ng'adirredde abule nfajja okusaba Katonda ow'omu ggulu
amuleetere emikisa ne mukujuna mu bigere bya musumba wala gwe nalaba nga bamunuuna mu bigere ateekawo ati buli omu n'anuuna omwo ekanisa yonna n'egenda abo tebabulaabo. Bayibuli kyeva egambye tikubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke. Katonda kyava yabasindikira okukyamya okukola bakkirize ebyobulimba. Owulidde ebigambo ebyo? Olwokuba nti abantu tebaagala kwagala mazima. Mu puroguramu eno Bayibuli egamba ki? Tuvuddeyo okuyigiriza abantu amazima. Nenjagala nkutegeeze abantu tebaagala kwagala mazima. Olwokuba tebaagala kwagala mazima balokolebwe, Katonda kyava akkiriza obulimba bw'abannabbi bubatwale abuyisa obulimba obukola. Bubatwale alyoke abasalira omusango nga tebalina omu ayinza kuwoza. Gwe ate onaawoza otya nga bakufuuyira ddumu mu kamwa bw'owona ebisiraani? Era gamugenda kuyimira mu maaso ga Katonda okunnyonnyola. Katonda agambe nti obusirusiru bwo bwakuleetera okuzikirira, genda mu muliro. Oyinza okutegawo omumwa bwo nibafuuyiramu ddumu w'ebiyeje, mu ddumu agoba setaani. Kaakati kyenva mbalabula nga tumaliriza ekibuuzo kino ti bw'oba oyagala amazima g'ekigambo kya Katonda gayige, ogategeere, ogagoberere. Bw'onaagagoberera obulamu bwo bunaalaba omukisa. Kyenzudde Musumba, Bayibuli erimu ekifaananyi ekituufu era esobola okukulabula singa oba weegendereza nga bw'egamba n'olema okubula, kubanga egambye nti okyama, bw'okyama n'obula. Tosobola kubula nga tosoose kukyama. Ate bw'okyama oba olina ky'okola ki ky'olengera ky'oyagala okutuukako. Kaakati mu ngeri eyo omulabe atutegedde mu nsonda nnyingi ng'akozesa ne bannabbi abo be tulaba ne bateekawo ebintu bingi nnyo ebituleetera okukyama tugende gye bali ne bituviiramu okubula. Katonda tagenda kutukaka kyendabye, tagenda tukwakulayo ku mpaka, wabula katunoonye obutuukirivu, tunoonye obulokozi era nga Musumba bw'atuyigiriza okuyita mu byawandiikibwa. Ekisooka tukeme bannabbi abo tulabe obanga ddala bye bakola bitulaga Kristo oba nedda. Ekirala Musumba atugambye era atusomedde ebyawandiikibwa nti tulina okulaba oba batambulira ku mateeka ga Katonda n'ekigambo kye nga bwe kikola ki, nga bwe kiri. Batutunuuliza Kristo oba nedda, oba byanfuna na bino bye tulabako obulabi eby'ensi ebiggwaawo. Tweyanziza nnyo Musumba, tweyanzeege era mukwane yabuuza ekibuuzo ekyo kansuubire nti oganyuddwa era oddiddwamu. Musumba mu bufunze katugendeko ne ku kibuuzo kino ekirala. Ekibuuzo kigamba nti ddala Yesu Katonda? Bw'aba Katonda tulina bakatonda bameka? Yeebala ekibuuzo ekyo. Katusabe obudde butumale okukyogerako. Naye ne bwe bunaaba tebutumaze, bwe tunaaba nga tutandika okuddamu omulundi oguddako tujja kukitandikirako. Abuuzizza ekibuuzo nti ddala Yesu Katonda? Ndowooza katusooke tutandike n'ekyo. Ndowooza okubuuza ekibuuzo nti ddala Yesu Katonda, mu bulowoozo bwe mulimu ekigambo ekigamba nti tali, oba nga yawulirako abawakanya obwakatonda bwa Kristo. Obwakatonda bwa Kristo bwangu nnyo okuwakanya. Omanyi lwaki bwangu nnyo okuwakanya? Kubanga kizibu nnyo okulaba omuntu eyalya emmere n'afa n'ogamba nti yali Katonda. Tolina ngeri gy'oyi. Mu bwongo bw'omuntu it does not make sense. One of the reasons why we deny the divinity of Jesus Christ is because it makes no sense. Begamba eyo ensonga yokka. Naye bw'omala okutegeera lwaki yalina okukaaba, lwaki yalina okukubwa emiggo, lwaki yalina okufa, toddamu kulaba bintu mu ngeri y'emu. Era bwe mbanziramu ekibuuzo ekyo bwe ntyo bwe ngenda okukiddamu. Sigenda kulwana nnyo mukakasa nti ddala Yesu yali Katonda, wabula okulwana nnyo mukakasa nti Katonda yalina okufuuka omuntu. That's how you answer that question. Tetugenda kulwana nnyo kakasa nti Yesu Katonda. Tugenda kulwana nnyo kakasa lwaki Katonda yalina okufuuka omuntu. Ekyo omuntu bw'amala n'akitegeera, ebibuuzo ebisigadde ku Yesu nga tebikyaliwo.
kati bantu bangi balwana bulwanyi. So kati musumba ekyo kiringa ekitegeeza nti Katonda yafuuka omuntu. Awe tutandikira nti mu Yesu Kristo Katonda yali muntu. Entandikwa y'okuddamu ekibuuzo kino bwe tulwana okulaga nti Yesu yali Katonda, ekyo kizibu nnyo ate okusinga na kino. Kuba olejja kubuuza bw'aba yali Katonda lwaki bw'aba yali Katonda lwaki yali emmere, bw'aba yali Katonda lwaki yakaaba, bw'aba yali Katonda lwaki baamubuuza ebibuuzo naye n'asaba, bw'aba yali Katonda lwaki yagenda mu lusuku nenaga kitange ennyamba. Kati ebyo bingi kati twagala okutegeera waakiri for now lwaki Katonda yalina okufuuka omuntu mu Yesu Kristo. Olwo byonna ebyaba ku Yesu biryoke bitutegeeze amazima g'ekyo ekyabaawo ku Katonda. Ekyamazima kiri bwe kiti kino kiyitibwa kyama kya bulokozi, mystery of salvation, nti bwe twayonoona twafa. Ekyo badde okimanyi titwafa. Baluumi 5:12 bikulawo olabe ekibi kye kyatuleetera. Baluumi 5:12 agamba atya? Baluumi 5:12 otyo olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi okufa ne kuyingira olw'ekibi bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Olaba ebyava mu kibi, ekibi ebyakivaamu biyitibwa kufa. Kaakati omuntu bwe yayonoona yafa, ate yafa mu ngeri ssatu. Yafa mu mwoyo, n'afa mu mubiri, n'afa n'okufa okw'emirembe n'emirembe. Kaakati Katonda okusobola okwaŋŋanga ekizibu ky'okufa ekyali kikutte ffe olyo lw'omwana w'omuntu yakyaŋŋanga ng'ayita mu kufuuka muntu. Lwaki? Ekyo buuzo ekisinga obukulu. Ekisooka twafa mu mwoyo, ekitegeeza twali twetaaga kusonyiyibwa. Owulira ekigambo ekyo? Bikula Ebbulaniya 9:22. Olabe kati nnyonnyola lwaki twafa mu mwoyo ekibi bwe kyajja kati twetaaga okusonyiyibwa. 9:22 agamba ati Ebbulaniya 9:22 agamba soma. Era mu mateeka kubulako katono ebintu byonna okunaazibwa omusaayi. Era awataba kuyiwa musaayi tewabaawo kusonyiyibwa. Awataba kuyiwa muki? Musaayi. Tewabaawo okukola ki? Teri ngeri yonna gye tuyinza kuyambibwa mu kufa kwa mwoyo okutuleetera okwonoona. Kubanga solution y'okwonoona kusonyiyibwa. Tetusobola kusonyiyibwa okujjako nga waliwo omusaayi oguyiise. Kitegeeza nti waliwo obulamu obuteekwa okugenda omuntu abeere ng'asobola okusonyiyibwa. Ekyo kimu. Okitegedde ekyo? Ekyokubiri, twafa mu mubiri, physical death. Bwe tufa tuziikibwa mu ntaana. Tewaaliwo ngeri yonna gy'oyinza kuwangula kufa okujjako nga waliwo okuzuukira. Kankiddemu. Without resurrection there is no hope of the dead. Olw'okuzuukira wabaayo essuubi eryo. Awo ntegedde nnyo. Awatali kuzuukira bikula Bakolinso ekisooka essula 15. 15 olw'e13 n'olw'e14 agamba otyo. Naye obanga tewali kuzuukira kw'abafu otyo era ne Kristo teyazuukizibwa otyo. Era obanga Kristo teyazuukizibwa otyo. Kale okubuulira kwaffe tekuliimu so n'okukkiriza kwammwe tekuliimu. Era obanga tewaliiwo kuzuukira kw'abafu, wawulira ekigambo ekyo? Ne Kristo teyazuukizibwa. Kiki kitegeeza ekyo? Nti waali wateekwa okubaawo okuzuukira okw'omu. Abafu bonna abalala basobole okuba n'essuubi. Ekitegeeza nti
tewasobola ekisooka nagambye okufa okw'omwoyo. Okufa okw'omwoyo bw'oba onaakulwanisa wateekwa okubaawo okusonyiyibwa. So tewasobola kuba kusonyiyibwa nga tewali kuyiwa musaayi. Ate bayinza kubaawo okuyiwa musaayi nga tewali kufa. Ekitegeeza okufa okw'omwoyo bw'oba onaakwaŋŋanga walina okubaawo okufa. Ekyo ne tukitiikinga ne tugenda ku kyokubiri, physical death. Nti n'okufa okw'omubiri kwennyini toyina ngeri gy'okwaŋŋanga nga tewali kuzuukira. Kyagambye wano tewaba tabaayo kuzuukira kw'abafu, ne bye tubuulira byonna ne bye tukkiriza byonna tebirina mugaso bwe kibanga abafu tebaliva mu ntaana zaabwe. Kati omanyi kituyamba okuwangula physical death ku bantu waliwo azuukira. Oyinza okuzuukira nga tofudde. Kitegeeza n'okwaŋŋanga okufa okw'omubiri walina okubaawo okufa. Kati okufa okwokusatu, eternal death, kwe kufa okw'emirembe n'emiki n'emirembe. Okufa okw'emirembe n'emirembe okwo kwatuuka ku bonna abaayonoona. Kati engeri yokka gy'oyinza okwewalamu okufa okw'emirembe n'emirembe nga waliwo akufudde ku lulwo. Bwe watabaawo afa kufa okwo gw'oteekwa kukufa. Bayibuli kyeva eguyita omutango. Omutango kwe kuddira ente ezo ne zimenya ekiraalo ne zigenda ne zirya kasooli w'omuntu. Bwe zimala okumulya ne bakutwala mu mbuga oteekwa okutanga. Kati engeri yokka gy'oyinza okuwona omutango ogwo oba tolina nsimbi wabaayo ekiweebwayo. Bw'oba tokirina omuntu omulala n'akudduukirira, olaba ne mu kkooti bakweyimirira tibannange mumujje mu nkomyo tuwaddeyo ssente bwe ziti. Kaakati ne mu kufa okw'emirembe n'emirembe ekyo kyekyabaawo mu kufa okw'emirembe n'emirembe. Bikula mu Bibulaniya 2 olunyiriri olw'omwenda. Okufa okw'emirembe n'emirembe nako twali tetusobola kukuwona okujja nga aliwo afudde. Soma. Naye tutunuulira oyo eyakolebwa okubulako akatono okubanga bamalayika ye Yesu, olw'okubonaabona okw'okufa ng'assibwako engule ey'ekitiibwa n'ettendo olw'ekisa kya Katonda alyoke alege ku kufa ku lwa buli muntu. Owulidde akagambo ako? Alege ku kuki? Ku lwa buli muki? Obadde okimanyi nti waliwo yalega ku kufa okw'emirembe n'emirembe ku lulwo? Yesu Kristo. Kaakati ebintu biri bisatu bye njagala nfundikire nabyo. Bwe tunaatuddamu ebibuuzo next time tujja kutandikira ku ekyo kubanga abalabi baffe manyi batugoberera. Ekisooka, omuntu bwe yayonoona yafa okufa okw'omwoyo. Okufa okw'omwoyo tosobola kukuggyawo paka ng'osonyiye. Toyinza kusonyiwa nga tewali musaayi guyiise, ate omusaayi teguyinza kuyiika nga tewali kufa. Kitegeeza okufa okw'omwoyo kuvaawo na kufa. Okufa okw'omubiri toyinza kuggyawo okufa kwa mubiri okujjawo nga waliwo okuzuukira, kubanga wataba kuzuukira olwo tewali ssuubi lyabo bafa. Kati teriiyo ngeri yonna gye wayinza kubaawo okuzuukira nga tewabadde kufa. Ekitegeeza ne bw'onaaboona yaŋŋanga okufa okw'omubiri wateekwa okubaawo okufa. Oli asobola okuzuukira awangulire ggwe. Ekyokusatu kwe kufa okw'emirembe n'emirembe. Okufa okw'emirembe n'emirembe toyina ngeri gy'oyinza kuddukamu okujjawo nga waliwo akufudde ku lulwo. Otherwise bwe wataba wafudde ku lulwo oteekwa okusasula. Kati engeri yokka gy'oyinza okutaasa omuntu atalina ssente okuva mu kkomera gwe kumuweerayo. Si bwe kiri? Juzi baakwata awo omuntu ne tugamba nti bannange gundi baamukutte, bwe baamukutte yali azaamanya ssente z'omuntu, baamuwa ssente ogula ekyuma ky'emmotoka, ssente n'azirya. Kati yamuwa emmotoka amusibye. Kati yamusiba yayagala kintu kitya kimu, mpa ssente ze nakuwa ze ŋŋende. Ne twesondamu ssente awo tuziweeyo, omusajja asasula oli balimu mutwala mu kkomera. Kati yengeri yokka gy'oyinza okubona okufa okw'emirembe n'emirembe nga waliwo akufudde ku lulwo. Kitegeeza nti okufa okw'omwoyo, okufa okw'omubiri, okufa okw'emirembe n'emirembe tosobola kukuggyawo okujjawo nga waliwo okufa. Kyokka ekyewuunyisa kiri kimu, okufa kwe weetaaga
okwaŋŋanga bino byonna bye njogeddeko si kufa kwa Adamu newankubadde okw'ensolo. Omanyi kwani? Yesu Kristo. Kwa Katonda. Kale bwe kiba Katonda yateekwa okufa, ajjewo spiritual death, addewo physical death, ajjewo eternal death. Katubuuze ekibuuzo, Katonda afa? Katonda tafa. Kati Katonda bw'abanga tafa, engeri yokka gy'ayinza okufa akuggirewo ebizibu bino byonna kwe kufaanana gwafa. Kati ekyo kye tuyita incarnation. Bwe tunaakomawo okunnyonnyola tujja kunyonnyola lwaki Yesu Kristo yali Katonda mu mubiri gw'obuntu. Naye nga nsoose okunnyonnyola tekyali kyetaagisa Katonda okwambala omubiri gwaffe bw'abanga yali wa kutuwonya okuva mu kufa okw'emirembe n'emirembe. Weewaawo, tweyanza nnyo Musumba, tweyanzeege era nange neeyongedde okizuula n'okukitegeera nti Katonda kyali kimugwanira okufuuka omuntu, okumponya okufa okwo, naddala okufa okw'emirembe n'emirembe. Tweyanza nnyo, tweyanzeege. Omulabi waffe, nja kukusaba nti mu puroguramu enaddako tosubwa ekibuuzo kino nga kiwunzikibwa kubanga kikomye mu kkubo. Wabula tukwebaza kubanga otambudde wamu naffe mu puroguramu eno. Mukama akuwe nnyo omukisa. Katusuubire nti olina ky'oyize. Gabanako n'omulala ate era omutegeeze nti mu puroguramu eno tuba tuddamu ebibuuzo ebibuuzibwa. Bw'oba olina ekibuuzo kyonna teweerabira ku sikirini okwo kuliko ennamba z'essimu eziyitako. Osobola okukuba n'obuuza ekibuuzo oba n'oweerezaako message. Ate era ne ku mutimbagano oba ku YouTube, tulina YouTube channel yaffe Avento Productions, naye osobola okgenda n'obuulizaayo ekibuuzo kyo awamu n'okulaba programs ez'enjawulo ezizimba obulamu obw'omwoyo. Twagala okubaagaliza sabbiiti ennungi, Mukama abawe okusinza okulungi, naye nga tetunnagenda katuweeyo okusaba. Katonda waffe omukulu ow'ekitiibwa tukwebaza kubanga oyogedde naffe okuyita mu kigambo kyo, yongera okutuluŋŋamya, yongera okutuyigiriza, ayongera okutuwanirira. Omulabi waffe wa puroguramu eno omuwa omukisa, era Mukama naffe otwongerenga amagezi bulijjo nga tuddamu ebibuuzo bino ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Mbeebaza okutambula nammwe mu puroguramu eno Bayibuli egamba ki. Mukama abakuume, tuddemu tusisinkane ku lunaku lwe lumu era mu budde bwe bumu ku 3ABN TV. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo